Yes for additive video jimbaniza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba subscribing ato nyigene kade bagita for additive video mwabali ekata ne Saudi embagamba nti muli bakabinyo kubanga mujje kumirako updates zoba nazo ngenda kusaba subscribing ato nyigene kade Honorable Segenya Muhammad omusajja watazemo kubanga afuna kusanyu bamukoledde birthday onakole kulabade birthday banga bamukoledde ka birthday party era kechi baji mutusizaako yazemo kubanga afuna kamwenyi kumatama wabula mongere okubanga mumusabira kubanga atanaba kubanga atereera embe naba kubanga ebera clear ku side ye ngenda kusaba subscribing wano ku Fadi TV yuji updates za kubozifuna each and every single day kubanga gama udi gomba nago yagaba gatambula okwetola eggwanga Uganda gwe kikakatako kiri kimu kyokka ku subscribing onyige anekade munange yakuziza birthday nako lwegulo iranga bamubereddewo kechi baji mulitide ndozo balengera lunaku lulamba bambi balumaze naye emikuwano gye balumaze naye era essanyu yazemu kubanga akolaki afuna akamwenyu ku matama byemuko ebitrending akadde kano ku social media wabula ye Sheikh Umaru akyaliyo awaga Sheikh Umaru yakyaliyo awaga agamba Segirinya agenda kumufufugaza wabula kinewunyisa nebuuza Sheikh Umaru yengaye akolanga ni kiki Sheikh Umaru ayina kyakola byakula bitufu yabikola bino ebibirako Segenya Muhammad Honorable okubanga ali mu situation bweti okubanga ali mu current situation bweti mu mbeere no bweti yakitufu Sheikh Umaru wenasana yabikola kubanga akyaliyo yepanka yagamba nti bwana atamwetundidde tajja kuva mu mbeere eno yakyaliyo awaga agamba nti bwana atamwetundidde tajja kuva mu mbeere eno simanyi yakitufu Sheikh Umaru ayina byakola ebyamastani ebita Segenya Muhammad okubanga ali mu situation bweti kubanga ye agamba nti yabikola era agamba alina kumala kumwetondera kugamba Segenya Muhammad Honorable abange yetondera Katonda abantu bajoga Sheikh Umaru ajoga seba agamba nti botanetondere tojja kuwona yalemeddeko agamba nti bonna tamwetondere tajja kuwona ne weebuuze yamukola ki ekito ekyo nchebuza buli nako olujja ku nsiko nebuuza yamukola ki kiki yamukola ekyo kyamaanyi okubanga alina okubanga mwetondera kiki kyamaanyi kyekyo yekwasa kimu nti yamuswaza olw'omuwala gwe yazaalamu omwana n'amwegaana Segenya Muhammad omwana n'amugamba ati munange nyabako twale omwana ewa Sheikh Umaru kubanga yamunzaalamu nga ngenza okunnombera edduwa mpaka nakakati Sheikh Umaru akyanyigidde Segenya Muhammad Honorable ng'agamba nti yamuswaza yamulabisa kubanga nze gamba ze masaba okikyamu Segenya Honorable kyeyakola era yenga Sheikh Umaru agamba nti yakyamukutte nti alina bwe yamusibira nti bwanaba tamwetondedde tajja kusumululawo bwanamwetondera ng'asumululawo nga Segenya Muhammad nti awona yagamba nti alina we yasibira obulwadde bwe alina we yabusibira we yabulokingira nti bwana tamwetondedde tajja kusumululawo bwana amwetondera ajja kusumulawo nti awone nti yasiba alina bwe yasiba bayasiba kituttwa obulogo obwo bulogo abasinga bagamba nti Sheikh Umaru obanga olina kyewakola Segenya Muhammad obwo bulogo abasajja bakatonda tebakola bintu bwe bityo era abasinga budde nga bagamba nti ebiseera ebisinga abantu abatambulira bintu by'amalogologo ebwe bityo bantu abo befuula ennyo nti balina nnyo eddiini kubanga bwe bano ogamba nti olinawe wasibira munno nti wasiba ekituttwa era situation gyalimu gwaji mutaddemu akugamba abantu batebakutegera bulungi ate nga ogamba nti oli musajja wa Katonda olina eddiini nnyingi olombera abantu edduwa edduwa zolombera abantu bakitegeeza nti tezirina makulu kubanga ate ogamba nti olombera dduwa ate wuuyo ngira nokebirako bituttwa byo oli omusajja amuteeka mu situation gyalimu ali mu mbeera enkalubo ate ogamba olombera abantu edduwa kati bakitegeeza nti edduwa zolombera abantu ziba nfu
kano atayinza kukkiriza dduwa bweziti okutuukirira ogenda okuzirombera abantu ng'ova muyirizi ng'ova mbituttwa kulega bituttwa kusiba abantu kubasibira mu mbeera mbi kubabonyaabonya ajajaja si byangu naye ng'ensonga yeeyo mwongere okuba nga musabira honorable asobole okuba nga aterera naye nga ye akyaliyo yeepanka Sheikh Omaro yagamba nti yateeka honorable mu situation eno gye yalimu ateeka yalina okuba nga ayamba kubanga sibira nti Sheikh Omaro ayina kyayinza okukola Katonda bw'aba asazeewo nti honorable Segirinya awone nze nganze ndaba takyayinza kukolawo nankwadde saa zino yeeperegeesa agamba nti yamutadde mu mbeera kubanga ye akyenyumirizaamu era awulira essanyu agamba nteeka okukunyigiriza yagamba nti ateeka okunyigiriza Segirinya Muhammad ateeka okumunyigiriza kubanga olaba amwagaliza n'okufa kumanya ng'omusajja oli akyawa munne oba kijjamu kiki kyeyamukola bwetegeeza bulungi ekintu Sheikh Omar kyagamba nti Segirinya yamukola kintu kyamaanyi nnyo ne omuntu oliko okwagaliza munne okufa abange ayakuttira akuzaala oba yakuttira omuntu oba yakuttira omwana oba yakuttira owa famire noyagaliza munne okufa Sheikh Omar baaba naye nga mwongere okuba nga musabira honorable asobole okuba nga aterera bagita Fahad TV yugi subscribe atonyike ne kadi abali Kata Canada bagamba nti muli bakabi nnyo okuba nga mugiye kumerako bafide yabadde ennaku lwaggulu ngenda kusoboleza comment tumwagaliza amazaalibwa amalungi mbeera bulungi mwera mbagala nnyo